Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo kutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Alright, abalungi abatulaba mikwano nga bulijjo tubaaniriza mwebale kubanga ate mwatuninze dda. Yes, wewunyisa omwagalwawo surprise your loved one nga bulijjo amanya nakawombe Shifa Hope bwentyo ye nga bondaba wano tutandise olugendo lwaffe. Tugenda kola surprise naye nga bannange surprise eno nange nsangiddwa nagyesunze era gwe mundabira wano nsimbudde ndi mu kusisinkana mwana muwala eyavudde e Dubai era nga mbajjukiza obudde bwonna omuntu waggwako nakubako surprise nga tomanyi. So bw'atyo yayingiddewo n'asirikira mu Kampala muno n'aŋŋamba Shifa ngenda kujja tusirike. Nabadde bamunona ku airport naye nga ne wabaawo ebyagudde tebiraze ne bamunona ba sisters be ne mami we ng'emboozi bwe mugenda ogiwulira naye nga tugenda surprise nga mwami we. Omwami we ali Nakaseke, so yabadde tasobola kudda tumunone ku airport ate tugenderewo Nakaseke nagaana edda kankomeho neeterezeemu mbereko ne family ensuleko mu Kampala then enkeera tukeere kugenda kubako omwagalwa surprise era nga wondabira namulagiridde waabajja bwe tuba tusinkana mu pikinge tweyongereyo era nga wondabira wano ne tujja tweterezeemu kufuna ku mafuta bakyekingeko ku mmotoka bwe tutyo tutandika olugendo lwaffe musinkane era nga woolengerera wano tuli kunoonya ye kennyini atwegatteko tugende tunoonye omwami we omulungi Stephen omwagalwa waffe olunaku olwaleero gwe tugenda okucelebratinga era kankulekereyo ebisinga obyewulirireko nga tumusinkana. How are you? I'm fine. How are you? Yeah, tuli wamu. Tamberedde mubi. Kale wabera were ebirema munaye. Sigaza obulamu byonna obireka nabyofuuka lufumo. Naye nga mpola mpola. Kati omwami wo tamanyi nti oli Uganda right now? Takimanyi. Abayinza oba yategedde. Tekisoboka. Takisoboka. Tuli mu kunyumya akimanyi ndi Dubai. Amanyi oli Dubai? Bannange. Lakini namuteekako embeera eraga nti ndi busy nnyo Friday kati tannamanya nti ngenda kufuna flight. Bansindikireko n'entebe mu maaso. Awo. Nemuweereza message okumwewala okunsaba zi video call na biki. Ne mugamba bakama bange tugenze mu camp, tugenze mu desert. Nti mugenze eno desert safari. So twins of sigena kuba online. Ku Friday jo watambulidde. Akangezi ka Thursday. Goba namulaga nti ngenze mu desert. Kasita taxi yali ennona sawa 7 okuva ewaka okuntwala ku airport. Kati nange taxi yanona ne mugamba bakama bange be basooseyo ne bansindikire taxi mbasangeyo. Kunone okutwale mu desert safari. Kati nakimanya ne mugamba kati Friday wonna nasiba nga tanoonya. Akimanyi siriiko. Oli mu desert. Kati nentuuka ejjolo watambuliddemu. Ejjo ye Friday mwenatuwe na program wagimugamba Thursday. Taxi yanona okuntwala. Jo wamukubira ekifaananyi gye yalaba ku video. Samulaga namunyonyola bunyonyozi. Namunyonya bunyonyozi. Ne mugamba ngenze mu desert kati siriiko. Kati nakimanya. Nakimanya natanoonya nnyo okumbeerako. Nensibe ejjo nga siri ku internet. Olwa Friday. Kutoka kwange konna. Kati leero kiro sawa 6. Anoonya mu kawungeeza awo wonna kati ne muweereza ka message nga alaba message zisusa okujja. Nataddeko data nga nina okutegeeza nti ntuuse. Ninotegeeza ba sister kati naalaba nti zitiikinga bubiri. Awo we nakubuuliza nti banaye watuuse bulungi e Uganda. Kati naalaba awo we yalabi naye wamudidde ovudde mu desert. Nfunye connection okuva ku boss wange. Awo wamugambye ofunye connection okuva ku boss. Nfunye ka data connection. Naye ne mugamba sogendera kunfuna nnyo kubanga engeri gye ndi nabo sigana beera nnyo ku simu. Muri mu weekend.
Yaha. Ate era abeeyo bakyakala Friday. Namulaze nti bagenda sooka kugendako mu desert baveeyo bagende ewaabwe kuba nabo bagenze for vacation. Okay. Right now tebaliyo. Kati ne mulaga jjo ku Thursday nti ku Friday ekiro sawanga akawungeeza awo nimutaka musini mugamba afunye connection ku bakama bange. Kati ye bwe yazirabye message nga zitikinga bubiri nasanyuka nangamba ojangu twogere kubanga kiraka mukomyewo. Bamugamba asinadda just mfunye kadoko connection nsabye boss wange nga nange njagala nkuwulize. Naye sigenda beera nnyo ku simu nakuwala waawo nagamba mbadde manyi okomyewo bla bla ngamba nedda sinadda mukwano. Kati ziwera zadde mmeka zadde nga mukago ogw'ekiro nga ntegenga waka wonna wasirifu bonna beebase ne mu Uganda waneka naaba ne mu recording ne mugamba nsonyiwa mukwano sisobodde kuwuliza naye kati tukomyewo namuteddeko message kasana mundaze nti nzizeeko ku online katono ne mugamba nsuubira tugenda kudda leero naye bit late kati bwe zaaweze mukaaga wano ne manya nti eriziba 7 mpulira ne muterako message ne mu recording ne mugamba twakadda tukomyewo ekiro nnyo ngenda kwebaka nsaba ku makya tonkubira mpulira ku makya ga leero kubanga manyi tuteranga ofuna call embeeri nga neteekateeka ogenda ku church nga naye no yeteekateeka ogenda ku church awo tumanyi ofunirawo call video call kati awo ne mu stopping irawo ne mugamba nkomyewo late video call n'ogiremesa kuba ajja kukubira video call buli lisibwe bwa bulijjo okitegeera next background kati nenkolaki ne mugamba tonkubira ku makya kuba ngenda kuba nkooye nja kwetaaga okuwumulamu ekimala saawa leero ku makya zibadde ziwera 2 nga ntegedde nti eri ziweze 3 nanga ate nsanzeko era zi good morning naye nga bambi takoze call tanze okusiza nange nemuddamu nangamba ate ng'okedde konza nti bano bazuukuse bawoganya sola sigala mbuliri nga baki nga bazuukuse nanga bakitegeeza bagenda tandika okwetegeka konze nanga sobola funayo ka call konze nedda nzuukuse leeti nga bazuukuse so nina okwanguwa ngende awo ne muvaako era ne mujjako kati message yasimbye okunteerako njirabye naye badde sinagiddamu. Kati leero luli bwe rutyo kati bwe wano leero kozi leero Saturday leero lwaba mu church ali ku church mu 7th day tamanyi nti oli Uganda. This is a big surprise kinene nnyo omuntu nalinnya nzo kugenda kwange wano surprise sikulaba Shifa kubanga ekituufu tagenda kwewuunya nze okundaba era n'okunteba tekigenda kubeera kya surprise gyendi surprise erinze gyali okubanga oli Uganda egenda okubeera surprise kubanga already ayinza n'okuba n'enamba yagirina eyani eyiyo enamba yange afollowinga videos unfollowinga nnyo abiraba ndooza ne mubinyumyako babiri tubinyumya nako ne tubaganyaho ne tuseka ne tulaba be bakyaye ne tubasekerera bitambudde obulungi kati wano kogenda okumusurprise nga kitegeeza osigalirayo ddala tetudda naawe sikomaawo gyobeereeyo yewaffe ewali amaka gaffe n'omwami wo muli married tuli married naye tetunabeera gundi lego officially tetunagenda chache ate okukyala ewaka tunakyala wasenga naye naye nga mubeera mwenna mwinayo baby baby omwe tuyina ayina uwe nange nina owange then tuyina omwatugatta kati mwina abaana basatu tubala abaana basatu bwe tuba tubala abaana era tugamba tuyina abaana baffe basatu naye gwe egenda kuba surprise kati tugenda mumusanga luddawa ku kyaki anaaba akyaliyo babeeramu paka kawungeezi wabula kimu kye nategeddeko nti balina gye badde bamutumye okugenda okukola report wabula ne mwesibako ne mugamba nnyamba wono kwali anti mulekeyo muto nedda abadde alina ebyokuyiga byali bukunsaba nti wiiki mu church tubadde mu wiiki y'abavubuka youth week kulembera abavubuka ku church eyo kati nga alina ebyokuyiga byali mukunsaba kati
naye nga nerabidde bimuteerako. Okay. Kati nga nemugane mbuuza gogendo biyigiriza kati nangamba evening kati antereddeko oyinako data bwoba toyina nga connecting kwendi kati ava kunterako message bwembuuza ogenda biyigiriza kati message eva okujja kati kakyangambye nedda agenda biyigiriza evening kitegeeza kukyaki agenda beerawo nabbeerawo naye bwe tutuuka kyesandi agadde kubanga olugendo lwaffe lubalire 2 to 3 hours okwata gundi kyaki sandi agadde erabikiremu badde gamba nyabo nti okutuuka okibalira 2 to 3 hours bwenkibala bwe tuba tetusanze nnyo jjaamu tabeerako ate leero saatadde sisuubira wakoma ddi obbeere Uganda mukwano genda kuweza myaka 2 nga tojja Uganda kati gomanyi jjaamu weeno nkozi eyo Nakaseke Bombo Road tuyita Kawanda gomanyi Kawanda eyo jjaamu tabeeri abeera eno yes kati businga tetusanga oyo jjaamu oyo netusanga nga tannatandika bwe tuva ku main tuyingira ekikubo munda okuvaako watuviirako Kalole tuyingira si wala nnyo naye wawanvu eno yembayiza akaje nabajja kirabika Nakaseke lwe nakomera okugendayo kirabika mwebale emikolo gya Millicent tugikwasaganya otero giraba giraba kati wewatandikira era tukuyise wewatandikira sinja kubanzizeeyo 26 omwezi ogujja nja kubanzizeeyo mukwano nina short vacation week era singa mubaddewo tubadde tukuyise n'omwami wo we nagitandikira ogirabaawo nga mutandisa egundi visa yange weyatagalira mutandisa okusonda emikolo walaba tusonda mbaga kwanjula nga netegesa okusonda okwanjula nga tugenda bugenzi Kabale ne tuvaayo namulabira ddala from the beginning munange okwanjula mukama mulungi ng'ava mu mayinja omukyala from the surprise namulabira ddala from the beginning mukama yatusobozesa Kabale twavaayo mikolo gyali mirungi alhamdulillah bali kuyiwawo omubiri amiina mukama yatuwa ekisa n'atukolera emikolo egy'ekitiibwa kati twagala mpeta 26 April twagala bafune empeta ekyo tumanye nti kiwedde ale tulabe ekiddako webale n'ebya Mama Enoka naye gyali ye nakomye yabadde ku vidiyo ya Enoka nti kati ali mu kisulo bambi nawulire ennaku lwe yajja ewuwo ng'ali kusamba omupiira naye ng'omugambaddeyo akole awo nga businessman n'ogamba ono mwana alina level gyali mu kusobwa alina kyamisinga ng'omulaba addayo mu maziga ate nga tayagala kujemera maama we ne maama we essuubi liri mu mwana ne oba tokoze tunaalya kati do you know okutandika obwo obulamu at that age nga waliwo n'abasajja abakulu abalina okuweerera abaana baabwe naye nga bamujjukiza ssebo genda okola oyina abaana ab'okulabirira nga tayagala naye gwe oyo omwana kasebo kalekawo emipiira omuzannyo nga byalowooza bimu nzimbira ddi maama ennyumba ndikola like ng'olaba yeegomba bano baana banne abalaba katuuni TV ng'olaba alaba TV naggwamu so neŋŋamba kati eyavuddeyo ali mu kisulo teyakimanyira yakoze bitya biri bye yali yagejja olubuto ate ngalinga big boss lwaweddeko kati bitabo ate bambi bamuzizza naye okemabega mu class kuba bamuwa gundi n'atagiyita bulungi ne bamusaayo kubanga kati yali tagenze mu P6 kati yazzeeyo mu P5 singa abeera nga kati ali ku bitabo manyi n'okugenda n'omusindika agende ng'ate tagenda kufuna grades zino era atandise obutaasinga kituufu kubanga munaye P6 nayo si nnyangu oba semi candidate nzitomu ye determininga P7 akiteeza bwaddayo kemabega neyetegereza buli ngeri biba bijjamu menya nnyo ne wali kituufu kiringa mwana akudda waka nga alina homework naye ng'omuzadde gwe n'omuyamba amukole so ebisinga kinyuma nnyo ng'amutegeera
mune abazadde abasinga be bakola waaka w'abaana then kati abatasoma abamutyo bigwa muleka abigwe bamukolektinge bambi yaddayo asoma maama we naye nekimunyigamu n'asooka alwalamu awa nti yamanyiira tebabangako nga tebali babiri okumulako buli lunaku kyovula nze nagamba ne bw'anaaba mudde tajja kufokasinga ate ne mmanya nti essomero we liba lyakumpi tajja fokasinga era alimbalala kifa teyandifokasinze bandyemisinze oli bw'avaayo nti aye munange ndi mulwadde kanzirukeko eka maama mulwadde enoka naye kati ate maama nzize kabeere yasome hizinimbalala essomero gyebulungi yes asooka aveemu ekyo alabe ku nsi empya yeefunira emikwano ayige bafuna emikwano nga omulamwa gyakusoma guli ku mulamwa gw'abaana abeere mwana afuuka omwana omuto naye kati luli mayindi yali nga nze ndaba abantu bangi abakulu basinga ne reasoning nga obwa like obuvunaanyizibwa bwe nga businga obw'abantu bangi abakulu kwatajazikwatamu tunayimirizawo business sebo ng'ayinza okugamba nti kifo manyi leero kati nkoze nnyo nkoze emitwalo 2 nogaa kati bannange muntu kyono bwongo obukola ssente kirungi okumanya ssente n'okukola naye alina kyalina okugattako obutafiirwa obutafiirwa birala omugattako nekiri nayitamu eyo stage y'okuba omwana kubanga sitole emyaka gye yatandikirako okukola ssente gyali mito nnyo leka wano kati wano nno twamusanze afunye n'experience naye emyaka gye yatandikirako okubanga alina okuba ne asevinga kati nsevingira kino nyina okukola kino nga stress gwayina asinga n'ow'abantu abakulu badde ekyali kigenda n'okunyiga obwongo bwe bamu tulowooza nga kiba ekirungi naye omwana n'akeera ku makya ennyo bano abanywa kasooli abanywa kyayi breakfast alina okukeera nnyo abaguze n'abanywa kyayi w'olweggulo nabadde abaguze kati awo omwana asoma lwasomye then ate lwazannya era n'azannya ng'omwana kuba n'ekyo omwana aba akyetaaga okugenda azannye nti omwana azannye ne bana banne no TV kati kulaba TV kati kusoma so akifiiringe nti kati nkomyewo holiday ndi mwana kati kuddako waka mulamu aziyitemu stages ezo zonna naye tekyali kyangu gye bali okumanyira mama we yadde agenda ku viddi nga yeesunga bitya ng'alabanga amaze emyaka 5 nga tamulaba nazo bizibu byatabukira ddala awo mu kaseera ka amnesty nebijja kuddayo bitereeremu n'ekyo kikulaga kinti omuntu yenna ng'oli ewantu tayimu oba olina ogikozesa kuba obudde bwonna bikyukamu ne bitatambula nga bwe wabibala sisitimu ekyuka obudde bwonna abawala bafunamu okunyigirizibwa just freelance abawala be bafunamu okunyigirizibwa neza abavubuka zalinga zifuluma mangu ez'abawala ze zaagaanamu awo kuba baali bangi abaliko overstay era abasinga be basanga nga balinamu zifayini nyingi zalemerangayo nnyo nnyo naye be basanga nga ate olunsi tabaddemu na fayini yonna nga ate ezo zifuluma kuba neyange mu kaseera ko yafulumye kati n'ebiseera omusana si mungi kutandika butandisi nkozi tuli gulinga ogwewaka gulinga nga Uganda gutandika butandisi mutono ddala guli gutama gwe gwa bulijjo waliwo gwempulidde nga nkulagirira n'agamba agambyewa abadde sister anti ebitondo sibirina kyemmanyi kati twasoose ntukozesa audio gye wasoose otuwa kati tugenza okuddamu okukubira ate n'otwala location nga we simu siri nayo no wali ku lwebusaabala twali tugenda okwesanga kati omanyi lwaki ndukyusizza ndabye nga abaderivalinga ebintu bali ku lwawo nga saagala kuyimiriza long time n'ekirala nga ndaba ng'enkuba egenda otonnya kati ne ŋŋamba okwe express omuntu yeggamawa
nendaba nga ku express ng'oli awo ku rawundi tolinawo weggama in case nkuliisizza abantu tebannandeetera bintu kyenvudde nkyusa location ne ŋŋamba nti oba bampadde ebintu naawe ng'osembedde kyangu okweraba yensonga lwaki ngikyusizza gambye ali ekyo talina kyamanyi talina talina era ŋŋambye bwaŋŋambye ng'okedde ozuukuka koza nti nange mbawulidde nga bazukuse nga sobola sigala nga neebase nangamba kale tofaayo kasita bagenda vaawo ogenda wummula ekimala tamanyi nti kumba ogenda wummulira waka nga naye waali yalowooza ogenda wummula mwogere ku ssimu kati omaze emyaka 2 nga tomulaba kigenda kale kwera gwa 7 visa yange nagikansolingamu wakati awo Mugo musanvu wegibadde giwere emyaka kati kulinga mwaka gumu n'emyezi ngezi ebyijo nga musanvu wati gwakutaano gwa mukaga gwa musanvu mwaka gumu n'emyezi 9 webulako 3 giwere emyaka 2 okuba wali omwaka n'otandika omulala kati era abadde kati yalina ekirowoozo kasita namanya nti bakambanga balina short vacation mu March nangamba basabe tulaba naye basobola okukkiriza okukola ki okujja ne tukigula era nenkibagamba ne bakigula naye bakama abo n'obasaba nti bwebaba bagenda bo ku vacation naawe osaba oddekeeka nange basobola okumpa ne baŋŋamba tebasooka kunziramu immediately baŋŋamba tujja kulaba kati wakati mukungamba nti tujja kulaba kati awe nafuna ekirowoozo kya surprise neŋŋamba kati kyonna kye bananziramu kamulage nti bifu. When was that? byali biseera kyebi? Yali February. In February? February. February baba January nga sembayo kuba nababuuza bambuuza ddi oyagala tutekenga vacation. Nembagamba mu July kubanga lwempeze emyaka 2. Yeah. Ne bangamba nefe tulinayo ya March. Kwanze munange mumpe ko bo tujja kirowoozaako. Kati ono bwe natamuwa feedback. Kati ono kubanga ndabe essanyu lingi. Ngenda kuba nkomawoko. Ate nfuna ekyo ngwanye lwaki omuntu ono simugwako bugwe. Mpulira. Kati wakati nga temanaba nakunziramu oba yo banedda oba yes oba no. Ono nemugamba bagambye tekigenda soboka. N'omugamba mbaga nemugamba tekigenda soboka tebasobola kumpa vacation mu March ate ne bagimpa mu July. Onuringa ya March njesasulira. Ko yeha tukate kusinzira ku bintu bye tulimu visa twakagimala. Tuteekamu okwesasulira ticket. Tuba tetuyita okonze nawe okirabye kati tubireke ekituufu tukume tugende n'ekiro ekyaffe eky'Ogwomusanvu. Konze ekituufu kati nakivaako nakiviirako ddala kati wakati bamala okunzikiriza nti ojja genda konzewo kati naddamu nanyega kunangamba naye olaba otya yogerako nabo nakuma naye bwe tubala abalamu bwe twegulira tiketi tusigala tetuyitawo konze nkubuulire bwe tudda mu mazima bye twapulaninga okukola tuba tubivuddeko nga tetulina okusigala ku strategic plans zetulina otambulirako tuga nti ate sente tuzidivertinga mu za tiketi kwano tetuyitawo twaye kale tubireke nakivaako nekimujja mu bwongo kati nze nensigaza pulaani yange era bamama olwabagamba basasita bange nembagamba oli temumunyega temupostinga era ebyajjo byonna nabagambye mwegayide tempostinga abajala ba status zaabwe sabagenda bbira naye nga tebapostinze tebannaba nga wabakoze bubi tebannaba obula okumanyagera ekinyegenyege kibali bubi sister gye batuukidde bamaama yapostinze bye basoose okwekubya nga tebannajjako yapooti nagamba ndi mu bagenyi nze negwe togeza nosimatuka nopostinga ebyokukisaawe kwegayidde naye nagumiikiriza nagamba nja kulinda bonna amala otuuke nakaseke nze wano nze njiweyo oza gwe tewali buzibu nenyamba nsooke ntuuke ewaka kati lwaki in reason as to why oyagala omusurprisinga lwaki wakyagadde to take him through this kubanga akigwanidde so simply surprise yamusiima kumusiima sizze kukema
koza amazima nze nga manyi janjagala mwagala si bya mukema si bya kema just nze kumusima era okimanya 100% bwe kuba kumubuuza nze era ayogera linnya lyo oba ne bwe tutamubuuza anti ate bimu ku protocol ya shifa nedda weesalirawo osoganza omwami wange tomubuuza tukanga omuwa ekimuli ng'omugamba so protocol za shifa muteekeyo nange ate nambanaga ebintu bizibu omuntu akuswaliza ne bannange kaba kaweddemu oba abantu muwulira atya tasobola okusinziira by'oŋŋambye tasobola kyekito biyita mu mboozi wano ate akuteeba oba omulaba tasobola kubanga bano bavuga ki kino balinga oba bali muze mpaka tasobola buli ngeri alina okunteeba baveeyo nze ŋŋende bambi basalewo omwagabi kuba kati otuuka waliwo yagamba nti waliwo ebiseera bya Bobby we yali nga banoonya kaluba yali mukyala waawa yakavaako recently awo kumunoonyeza akalulu mukyala mulungi kati waliwo yeeyogeza ng'agamba mbu Bobby weetegeke omukyala ono ayinza okutwalako Bobby kati ayinza okutwalako Bobby mu comment section oli kyava agamba marriage y'abo abantu esaano ekuumibwa bitiibwa kati Bobby alina engeri gy'ali ayinza okwewala byonna naye kiki ekinaavaamu nekimufuga okuba nga yeewala okukola byayinza okukola so ekitwala nga kyekimu naffe omwami nga ayagala nnyo ekitiibwa agala nnyo muwa ekitiibwa ate yasooka kyewa so kati ebintu weebito ebintu ng'ebiyinza omumutabulatabula ate omuntu wayagala bitiibwatiibwa ate nga okugattika abakazi bye bimu ku ebyo by'obuteewa ate nga ne ku kyalo bamutwala nga muntu wanjawulo bamwebuuzako wadde muvubuka muto naye bamwebuuzabuuzaako kati mugamba kati era mubuuza kenyini mubeere ne mugamba kati bakutwala ng'oli wanjawulo kati banakuwulira nti bwavukanye ne kano ne kali weegendereze so bakajjaamu akagendere oba oli awo ayinza okukikola nnyabo gwadde agamba mbwa nti Saturday tebajjaamu mutunuleko wuuyo awo ze ziringa eziri mu bondi ze batunda kati ono tuli ku kkubo ki kati tuvudde ku express tuyingidde Northern Bypass wali tulirese erigenda Bulenga Mityana Road zino ezitunudde eno zidda Nateete oba zidda Kyengera ku Lwemasaka ezo oba zidda ku express ezimu gye tuva kabakutte Nateete bannanga ono jaamu owulira nga ovugamu olugendo oba oluwanvu mpaka wa nga totudde mu jaamu jaamu akwoyo singa ovuga ewala musajja wattu kati ndi birowooza buli budde nga ngamba ali eyo bambi alina kyamaanyi naye ng'olowooza anaasanyuka nnyo genda sanyuka kati nasooka nenkimukwenyako nemugamba nenno nzena nembanga nzijja tojja kunona ku kisaawe njagala nkusange waka koyina engalo akyo ngambako nenzijja ngamba sisobola ye yali lutu yeesoosa okutravelinga twaliyoke Dubai fenna twaliyoke Dubai mwefunira Dubai funira ku kisaawe onasoni wambuuza nnyo ebibuuzo funira ku nyonyi mwefunira ku nnyonyi nange ekyo ki nga muva Dubai nga naye abeera Dubai tugenda Dubai okakasa kati ekifo kwe nali ntudde ntebe kwe yatuula mu nsi bagamba omuntu tomanya w'olisanga muntu wo you never know ate buli wooba weeyise bulungi oyinza okweyisa obubi ku nnyonyi nga gweyisizaako obubi ye mwami wo twayisanga ku kisaaso kiki ekyo kiki oba kye basudde ekyo mu kkubo oba kiki kyuma kinene oba kivudde mu mmotoka mukirabye atera akitomere kati oba ova Uganda ku vacation yali vacation as such naye ng'addayo ye yali gwe mundi gwe okusooka okugenda nga gwe kusooka ogenda e Dubai kati ate nze nali nvuddeko nali nva Saudi Arabia
nga nze ngenda Dubai nange nga gwe mulimu gwange sosogenda mu Dubai. Wali ogenda Saudi Arabia? Saudi nali navuddeyo. Ng'otandise genda Dubai. Kati nga ngenda Dubai. Netwesanga kisaawe nze nzijukira nga namulaba naye yagamba teyandabako wano mu kulinda mu launch we tulindira bus nnyonyi ejje. Nzijukira nga namulaba kubanga yajja we nali ntudde nali kumpi ne kasoketi nga tulinda ennyonyi saawe etuuke. Ng'otuddewo charging. We bachargingira najja nga asaba. Ng'asaba ki? Okucharginga like ng'anoonya labo bayinza otteekawo okugundira. Olwo connecting. Anze saamunyega naye teyanyega. Kati ate laba okwesanga mu ntebe emu. Kumbe siiti ze zimu. Era nze nali ndi ku siiti esooka ndowooza nga yalina okubeera wakati. Kati namusanga amaze otutuula. Kyava ngamba kiryoka okutuula wakati kati side eri wali omuvubuka ku ddirisa kati nga ye yasoose naye nga kifo kyange kyali kirina kuba kisooka. Nangamba jangu otule wano wakati engeri gy'oli mukyala kunze tewali buzibu. Ye n'akuzza wakati. Ne ntuula wakati ye n'asigala. Wali olinaanyo oli omuvubuka asembye eri omulala. Waliwo yali asooka ku ddirisa. Nga naye Munnayuganda. Ye. Ng'akuteeka w'anaayogerera obulungi ensonga. Era obaoliawo yandi abadde asobola okudda era naye wakati kubanga ekifo kye kyali kya wakati nga nze nsooka ku muto ogusooka. Kati nze nangamba okiryoka okutula wakati kati nga nsaba oli omuvubuka kiri nsembe ku ddirisa kuba gye nali njagala omuvubuka n'agaana. Emmotoka teryokke mugiwulira? Ekyuma kyekikoze bubi. Mukama Katonda. Obwedda mpulira yeesikeeri Bambi. Kyokka bannaayi kyokka tubadde fayini. Oguntu oba ani agusudde mu kkubo? Gubadde gunene. Ate era bwe bali era n'oli omusajja era tuwoniize. Kuluma kati emmotoka. Jesus. Kale bannaayi ate eno mbadde nsala eno olabye ow'emmotoka abadde ojja wakabaasi ne mulaga indikeeta nga sirina kitegeeza mba kuwugula nnyo nanditomedde ono abadde eno. Tufulume naffe. Mpulidde emmotoka nga yeesika eno bwe bati. Nzijukira nalina spare tire muno nateekamu. Musa omupiira wagula bamwe? Mweguli mugulabye? Kanzikize. Osogira ngende empanvu z'otambula wetaaga abantu nga bano. Bannange. Bane njiwulidde era bwavuga okiwulira nti emmotoka teri fayini. Osogira ng'ofulumye. Kale mupya twakagugula. Kiki ekyo kye musumuluza? Ekyo kisumulula omupiira. Kasooka kuba jeke Onanga nsobeddwa. Emisumali n'osooka n'ogisimula wano tewali galaji. musakozesa Wano nkozi tuliwa? Ate oba onaafuna wano njagala manya wefugira. Kuba ebintu bye tulina tebifugira. Omuntu aba asobola okufuna boda n'abuuza nearest gundi n'ajja ne makanika ng'alina ebisumulula omupiira. Byonna mba nnoonya bwangu. Oluusi wabaawo ababa ku zi petrol station
Musa ebyo tojja mmalako tunoonye bwe tufuna boda tufune nearest garage makanika ajjireko atusumululire omupiira nze mba nnoonya bwangu just neebuuza kimu tuliwa ekiri nearest Junior wano tulinaanye Masanafu church tuli okumpi tufune boda tatwafuna wali magundi oba petrol station omuntu najja n'omuntu anti kati tetukalaba tugenda tankula ebintu byonna eno tulwawo then omuntu ajja n'ebikola byonna ebisumulula omupiira bateekawo bino tukole ekyo kufuna gundi mangu speed nze omanyi saagala wastinga time akasumulula wano nakeerabira tetugenda mugambye nagaana osooka kusumulula wano n'ojjako kana amasangire ate n'osumulula emisima kubanga byonna muli mu geesiwaaka byonna byakuteebereza muli makanika aba wa piki maama buli gomunalaba mu ovulo ate wano walabika tewali round about kumpi tebabba ebintu byaffe mabega musa omupiira gira ogujjayo lumu kati guno tegufudde olwo ekintu kyeka kigusaze kyokka nagiguze wano jjo juzi era ogwo guba gufudde mupya tukwera naakagugula naye kibadde kisinga mbadde natomererya emmotoka endala you rather nkirabye ekyuma naye maama oba ani akisudde mu kkubo bako surprise nga tumukwese muno mu kimotoka kyaffe ekinene nga tomanyi gwe tugamba oteeba ali Uganda naye nga tuli mu kkubo tugenda kozi ongambye omwami wo andaba nnyo ayinza okuba enamba agiina kati siteeka ku status yayagala nnyo akukyaze era alina birthday mu gye nali eri e Dubai n'agamba nti kale singa kifa abadde asobola okumutuma n'alinyenyonyi najja nga tagenda kunseera ate nzijja era bulijjo nenzikola e Dubai teyakola n'agisalira ewaka n'abaana tuli wano omupiira gunjabiseeko basudde ekyuma mu kkubo mbadde envuga n'enkyekanga kati nga bwensala ekyuma obutakirinnya ate emmotoka endala endiko ne tumaliriza ng'omupiira gunjabiseeko ekintu kigusaze tasobola kubanga alaba status kati bwe tutyo munaaye ndi sitaaka ne client yayingiddewo ejjo ne yeekweka mu Kampala muno kanjagala naawe omwami bw'amala okuteeba naye akubuuze wasuzeewa kyangu kyakunyonyola wasuzeewa nga tosuze waka wano kyangu kyakunyonyola naye atabukemu awo agambe kati wasuzeewa wabadde naani watuuse essaawa mmeka wakukutiddewa ebyo surprise byezikola naye nga surprise bweto bwe ziba naye nga kyonna kyekiri kijja kuggwa surprise tulina ogikola tunoonya wano tewali wadde garage tewali wadde petrol station nothing naye nze I believe nti buli kimu kibaawo nga waliwo ensonga so tujja mmalako naye nga tuwonya akabenje bambi we've survived the accidents so katulabe bwe tutereeza omupiira tugiddemu tweyongereyo so baagala nnyo mwebale kusiiba
tuli wanne kiraya muri mu Ramadhan ba nafe tuli mu Ramadhan nkozi nammwe mwe temuli aba Catholic be bali mu nnakwana kalema omwezi gwa kalema alala balabike ku church kwa church yapete na nyuma bulungi lwaki obeera mu ebyo bwe bityo buli muntu balina bye baba bayitamu mu nsi si bonna buli omuntu aba perfect in life. Yeah, I understand. Bonna kati naawe ogasanga waliwo church eyitamu n'amazzi era kisoboka nga bayoola so kiba kyekyo obeera you don't have to kubeera ku bunkenke obwo ate tebalaba balaba bali bulungi nabo tebali they are not mbw ate bajja gamba fere tulivinga obwo obulamu live a real life. Kati osojjala emesa ekintu ennyuma nga bali ku bunkenke nti baatugambye kati ate tulina okukisala tuti kiba kimenya akwata yo kiba kimumenya mu kati ate ono kola oti ate obeera nga proud nekyoli for example nze kati omuwala okuba nga nvuga eno emmotoka esensebuse kiswaza but me I don't care yeyange okitegeera kati owulira nga kiswaza ku balala nga wasanza nvuma ayinza kiyimirako ekimotoka kyasensebuka but kisensebuserwa kolera mmwe benkolera bwe ndi affording ogula endala ndigigula but for now I can afford this kubanga era oba oli osijja watandikira nze that's my life waliwo ne wenneegomba oba nayo nga sigirina yes waliwo avuga esinga eno ng'obudde bonna akola akasobi katono bagimuggyeko nga tamanyi na mannya gagyogerako empapula gye ziri tamanyi nze natereeza omutima gwange nogamba nyabo gikomyewo ng'agivuga ku bunkenke balina n'omulwa list ono talina gituulamu otuuzizzaamu ono abasajja bagisibira na ku ssimu wano ku ssimu ye olazeewa wagisibira ogenda ogisimbula nga tevaayo oba wagenze Masaka ku ssimu ye wano oba omunyizizza nagirokinga yes so me I don't care kyekyange kikoze emirimu gy'abantu kisensebuse kikyusiza obulamu bw'abantu bangi buli budde mbadde mu galagi so I appreciate change nekyenyi basanyufu banekifo okoze ebintu so ebala omutima ogwagala nze mbaddeko mu bantu nga ogamba ate nze kaleko owulira nga weebaza n'ogamba ono bukyabukya ne buziba ate buli lwobeera ennyo mu bantu otegeera omanya ki kyolina okwebaza Mukama olekera awo oba oli okwemulugunya no appreciating wootuuse n'otunuulira gy'ova w'olaga n'okkiriza ebitannaba tebinnaba nomanya nti olaba ntuuse wani nabiri bisoboka n'okkiriza ekyo so nze bwe ntyo simple that's how I live my life bwe ne bw'ogamba ki ne bw'oyogera ki bw'omanyi kiki kubanga ebiseera ebisingira abantu baagala tukakkanya aba ayagala akukakkanye because bw'anaakukakkanya ogenda kwekyawa oluzinge pride gye weeyinamu oluzinge focus eyandyekkiririzaamu okola ebirala nali nkola visa yange waliwo sistange omuyaŋŋamba kati omulimu ogwo biki nga mpulira siri satisfied with it okutuula kumpalina visa sisaana akolera sente ezo nemugamba nze zino sente wemalira visa yange negwayo bulungi sizikolera nangamba naye lwaki tosiima kati sente olaba nnyingi biki obulamu twewalanga nnyo n'okunyumiza omuntu ekintu nga tategeera kikyolimu kati olwo nakola ensobi nangamba tovaawo obeerawo okole biki kikumala kyo kikumala nangamba omuntu ali ku visa sere nali nkola 13 that is 1 point nene w'okusinziira ne bwe bikyuka nga mutuufu toyita ng'omwana bamuwa visa siga nti weesobola kwegeraageranya ku balala naye okugenda okukola ekintu ng'olina ky'obala okutuukako
so yagezaako okunzikakkanya okulaga nga nze bwesimatira naye okumatira kubeerawo but still you keep on pushing osigala osuula CVs and what is better you don't settle for less osigala you work upon kuba n'ebirooto so okwekkiririzaamu kiba tekitegeeza nti beera comfortable n'ekyo ekitono sigala ng'ogezaako naye si mu ngeri y'okuyaggayagga ennyo okubeera desperate kuba sometimes okubeera desperate kukozesa ensobi ate n'omaliza ng'oyonoona bwonoonyi otereeza k'oyina n'okakkiriza then n'onoonya bw'obeera better every day without competing with anyone but you compete with yourself. Nabaddewa yesterday. Yes. Uwa wenjagala obeera. Uyo nno batuyitako. Maama boda ngadduka bamuyisizaawo emisinde. Bambi bayimiridde. Ekkubo liri biza naye oba ovuga oba tokifiiringa. Tokiraba. Ndyose nenfuna ka parking kano. Era nze nkimanyi oluwulira nsoose nempulira walinga emmotoka ensika enzisa eri. Nengamba nensooka nsirika. Olulabe olubazizza ka parking. Nenkenyigamu. Kuba luno oluguudo luzibwe. Awo. Kale naye jebala. Twakujjako akakasumaali kituse omubiri. Naye so surprise attack. Katwagala osuleta hatata. Ondinanze. Okoza birungi gyenda so. Ebirungi rwenda. Kulukumi kuwadde rwenda. Olwobulabo bw'okumukomo bw'otona surprise. Ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka gy'enkoma. Munnange nga bw'omanyi ebigwa tebiraziga. Tubadde tukyanyumya akaboozi nga kanyuma era awo nga w'olaba omupiira ate nga tegwabika. Omanyi osanga oguuma bagusudde mu kkubo bodduka eno ebbali osale oguuma ate otomera mulala bannaaki bwe tutyo omupiira ne gutwabikako kwegamba mu pulaninga naye wabaawo ebigwa tebirazi. So kati otulabira awo tustrugglinga kufuna solution kulaba nga ate tuvaawo awo tusobole okuba nga tweyongerayo munnange tetujja kugaana Katonda kyaba aleese. Naye ngaawo wennyini mikwano mbajjukiza nti nno Hypex Studios kulw'ebifaananyi ebirungi ne video coverage era nga gwe wenna mukwano yandyagadde okubanga ofuna good memories between n'omwagalwawo oyinza okuba nga gwe memories ozaagala n'omwagalwawo ne mukyalawo oba n'omwami wo nga either oyagala kucelebratinga birthday ya mukyalawo oba ey'omwami wo oba omuntu wo yenna oba boyfriend wo oba girlfriend wo ng'oyagala mu proposingira oba oyagala good memories with your pregnancy n'ogamba nti bannange nze njagala kukola photoshoot yange ng'oli lubuto before giving birth ng'oyagala kukola photoshoot after giving birth ku baby shower kwegamba bakubira ebifaananyi ebirungi bridal shower babikuba ate bakwata videos ennungi y'emikwano ku wedding anniversary oba oyagala ku proposinga eri omwagalwawo oba oyagala kukola anniversary oba gwe kyonna kyonna ky'olowoozaako mukwano benniza okurekomendinga bokka be bakafulu mu kuba ebifaananyi n'okwata videos ez'omulembe nga print enyirira era nga bwe batyo basangibwa Najjanankumbi near Cobbins Hotel ku Busaabala Road era ng'osobola obbakubirako ku nnamba zaabwe ez'essimu ye obasanga ku +256 754 19 24 34 oba n'obasanga ku nnamba yaabwe ya MTN bali ku +256 789 34
3802. Ya sagala gisoma nga nyanguyiriza manyi okungashifa enamba ogisoma ojanguyiriza tetugikopye naye nga yeeyo ku screen bobanga mu nsoma yange togifunye tunula butunuzi ku screen yo enamba y'essimu kweri abayise Hypex Studios kule bifaananyi ebirungi tuno tugenda mu Idi abaagala okola Idi photoshoot and I'm one of them ngenda kukola eyange era mujja giraba so Hypex Studios. Ate bwe ntyo mikwano nyongera obbajjukiza nti registration eya luutu eno kweno conference egenda kukoma this month kuno mwezi gwe tulimu ye International Empowerment Conference on Healthcare and Medical Sector era nga bategekedde beba New Afro-Canadian Foundation bategekedde conference e Canada era nga bebo bamukuba enneesiga nti abantu abali genuine mu kutegeka conferences zino n'okukola paperwork ali legit muntu n'otambula n'ogendako e Canada. Conference eno egenda kubeera Toronto, Canada Banquet Hall 237 Sackville era ng'egenda kubeerawo ennaku z'omwezi 27 mpaka 28 2025. Yeah, that is June, of course. June 27th up to 28th, 2025. Tugenda beera mu Toronto, Canada. Conference wegenda okubeera objectives ziri ku HIV, stroke, AIDS and related stigma, cancer, social care, assistance, patients. Ye mikwano. But for details, mbadde nkusaba mukwano okube ku namba eno. Giwulirize bulungi. Enamba y'essimu eno eri +1 647 271 6223. Njiddamu eri +1 647 271 6223. Ye yogerako n'omukyalo oyo bamuyita Kathe Kabite ajja kubakwasaganya namba eri ne ku WhatsApp. Abategese be ba New Afro-Canadian Foundation. Katusooke tufuneko obubaka okuva Kampala Polytechnic Mengo. Ye tulabe kye batugamba ate tubeere nga tweyongerayo. Mikwano tubaagala nnyo. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0 27 26 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Awo obanga surprise yogenda ogikola omuntu akulinze n'asooka kukubira amasimu n'akuvuma ebivumo biri tugenze singa mbadde siri naawe nze ndyeri nyina essaawa z'oyagala ntuukeyo osogamba omuntu kakkana afunye obuzibu nga ye tayagala mmanya ng'abanga agamba gwakireeta ne buli kimu kisoboka kati awo kyenzizaako siddamu kukwata simu zo mpaka wentuuka because byonna ate bwe nfuna akabenje ng'ontadde ku pressure kati anti kati ye naye aba afunyeemu ki okitegeera awo kyenzizaako bw'oba ompuliza bubi bano ne kano n'omusumaali aguterese bwe tutyo mikwano ne tufuna solution nga bw'otulaba era emmotoka n'engiyingira n'engisimbula ne tweyongerayo katusange jaamu katusange biki bannange jaamu n'afuuka jaamu omukyala bw'atunyumiza obuboozi bannange nga naye yeesunze biti okusanga omwami we ye nga yeesunze naye ng'atugamba nze kifa omwami wange mwesiga 100%. Ye sikoze surprise eno nti olw'okuba mudawutinga olw'okuba mwekengera no but njagala akimanye nti mwagala nnyo era musiima mu byonna koffe kale katugende naffe twesunze okulaba ku muntu bw'atyo ayagala munne ebyaddala afaayo nga ye ne bwe giba myaka emeka alinda. Nzijukira emboozi owagikomesa gwe naawe yadde aginyumya tojjukirawo ebintu babijjako ku kkubo bino bibadde basazeeko ekkubo side
twabadde mu nnyonyi. Twabadde mu nnyonyi. Wadde ombuuza ku nnyonyi. Ojjukidde? Kituufu. Wadde ombuuza we twasisinkanira nga nkyakugamba ku nnyonyi. Wala isiwulira. Twabadde okyambuuza we twasisinkanira nga nkyakugamba ku nnyonyi. Ne mukyusa ekifo n'agamba otuule wakati. Yanze ne ntuula wakati. Nali njagala mpitewo ngende ku ddirisa n'agaana. Ne musigala wakati. So no era ne ku nnyonyi tetwanyumya nnyo nze naye. Temwanyumya? Twasinga kunyumya ate n'oyo ow'oku ddirisa. Ono siga wanyumya naye nnyo. Wadde nno. Naye nga mwa exchange nzedde ennamba. Ennamba twazeewa tufuluma kuba nti yakozesa essimu yange mu kugenda kwe yali alina smartphone. Oba otwazeega. Anti jjukira oluusi oba olina oba okucommunicatingira gy'otuusa oba gy'ova. Yansaba ennamba n'egimuwandiikira ku ka boarding pass bwe mba seerabidde. Sijjukira ngeri gye twa exchangingamu numbers naye nga twa exchanginga. Awo ku kisaawe. Kati ntuuka gye nali nze nali ngenze kukola mu kiyumba. Ate ye ng'agenda kubeera bweru. Kati naye nga naye agenze kukola. Kati ntuuka ku ofiisi nga tebatuwa internet. Ne mukubirako ne mukubirako kuba nze mu kutuukako airport nafuba okufuna ennamba. Nkozi nzira waggulu mwagambe tulagawa Kawanda ye Kawempe. Nze nno bedda nze binconfusinga. Badde dda okukituufu ate n'ezira buzzi waggulu. Waliwo erivaako wali eri. Kati n'omukubirako omuceekingeko baali. Tewali kuceekinga. Nali maze ofuna layini. Mukusaawe kwennyini nakozesa visa yeyingira visiting visa yange ne nfuna. Nkozi visit visa nzikwe bakuwa ka sim card. Nafuna sim card ku kisaawe. Kati mwenzirewa. Kati nga njagala data. Ne mugamba nyamba ngulizeyo ka credit. Nanguliza credit. Jukira ye ali bweru. Nanguliza ka credit. We twatandikirawo okunyumya. Kati era mpeza n'ekirala twali ku nnyonyi nga nze tiketi yange tekuli byakulya. Fly Dubai. Nga tate nga ye kuliko. Ne bamuwa nampaako. Kati we yampaako ne ku mazzi. Kati amazzi baali baleesekamu. Mbadde manyi asoosaba bamwongere kati byasabye n'akuwa. Yakasaba era. Naye ayagala akakuwe. Yambuuza oyagala amazzi ko nze. N'akasaba n'akampa bambi. Bwe tutyo ne tuva ku nnyonyi nze naawe twatandikira. Kumba awa mukyala we tamanyi. Kozi ate waliwo era eriddamu vaako liriwa sibuze. Wava eri emmotoka. Emmotoka gyevudde. Oba si ate tugenda nituviirayo eri emmaaso. Mulijjukira eri ekkubo. Osobola okukubira wano n'oyita mu kirokole n'oviiramu eri maaso. Kati tuyite mu kirokole. Kuba ne lino mbadde mmanyi ntegeddewo. Nga ekiteezi. Naye waliwo ako akakuba akabi ako. N'oviirayo ddala Kawempe ku ki? Kawempe. Kagwa Kawempe ddala. Wala omuntu bw'ayisa obubi omuntu nga naye mukyalawo gw'oli mu kuyisa obubi. Omuntu alina obba mukyalawo. Ekimu kunze kati nina buli muntu abeerako n'ebintu byagoberera nga nnaayagala omuntu gw'anaayagala. Bambi Mavini oŋŋamba mangu wenviirako. Gwoweeno. Eno nabeerayo nga ndi muto.
ensi eno ye bane mosanga wanyamba n'oteetumikiriza kujjamu mupiira agambye okwetumikiriza kyeki sitegedde kyabuuzi abadde tawulidde kyoga nenkwata eri eno bwe nti kwe kusigalako oba akasikonda tekamuluma nga tumwogerako kugambe simanyi nakumanyi eba naye ayinamu that feeling ewaliwo ekyenjawulo ekigenda okubaawo anyuma n'omukiipinga nga ku ssimu neno namulemerako amanyi okuwoza nze nabuli lw'amaanyi agagolola nze ngenda kwambala byensanze biki mb'okukola ki ng'agenda ku kyaki namubuuza yeba neesabire n'ogenda kwambala nze sina n'amaanyi gagolola era ngenda kumala gambala byensanze biki naye ng'otero kimubuuza anti era ebiseera ebisinga tutegeka engoye ze tunayambala evening Friday naye nga ozitegekera ku ssimu leero oyambala kino nakino naye n'agamba naawe yambala kino nakino buli omu n'alaga munne kyanayambala era ne kumakya ne twambala ffenna buli omu n'alaga munne ne mukwata omwaka ne gugwa wali nga temubikooye nga nendaba abaana bye bambadde abaana obambazza otya abaana bambadde lwaki leero bambadde bwe kati abaana bali ku kyaki bali naye kujjako omuto talinaabo omwali ku ssomero ekito bwe twamala nitutayo ewakani ekito kyenkana kitya agenda kuweza 3 mu Julaayi namuleka tanaweza agenda kuweza mwaka kati tolaba nti ogendayo weesunze ogenda laba nga ennaku zidduse ng'olina obbasiibula kati awo obulumi obwo nabimanyire kyekyasika kyekyasinga okunnumya omutu tijjukira tokyakomyewo gwa musanvu nina okudda nkomawo mukwano komawo buno bampadde buwiiki bubiri nagumu ogwo omwezi bagenda kuddayo kati awo wenjagalira kiri omwezi nga mulamba kuba kati wano just buno obunaku butini nnyo ddala awo oba okikubye si wabi obalaba ogwokusatu bakkiriza ne byonna ne bakkiriza obiteekamu ssente bagamba tewali tabu be basinga ayi baali banyumidde ne bakamala ekinyumidde mbwe engoye ozitegekera ku ssimu tutegeka nti olwo kino teekako kino kyusa booti nafunye olumunyumidde Uganda n'alugula n'alumpeereza n'alukuweereza like mu bifaananyi n'alugula n'aluvaafu ne balutika ne lujja ne ndwambala nangamba leero njagala oyambale luno bwe luti okakasa azigula n'azimpeereza abwafuna akatani nga abadde agenze mu kibuga n'akagula n'akafuna gwakawa ne bakaleeta ekiki biseera ebisinga nze nina twakyewanga tasiki yafa ku byenyambala nze nfa ku byayambala so biseera ebisinga nze ngula eziza ati naye yagula ezange kati naawe ozigula eyo n'omuweereza mbadde sinaweereza zino nzize buzinazo nina lwe natungisayo nga ndaba amasuuti nga takyalina nengula nemugamba ne bamujjako ebipimo naye nze nga ze nsasudde ewa ne Uganda bwe tutyo mpolampola longo distance esoboka abantu bagenda ne bagifuula enzibu mweziri abawangula abamu bagamba omuntu olulinnya ennyonyi mwerabire naye akwerabire sibyebyo kikulu kuba ekizibu ekiremesa abantu ku longo distance communication nakunyonyola anti communication Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa